Jeno Yoweri Kaguta Museveni akulembere eggwanga erya Uganda, Paulo Kagame Rutagambwa akulembere eggwanga erya Rwanda, bano be bamu ku bakulembeze wenjogerera nga bannakyemalira wabula nga be bafugidde amawanga gaabwe akabanga akanene. Bwe twogerera mu bakulembeze abaliwo, vidiyo eno mwaginsabye bangi nnyo era ne munsaba nti ngikomyewo kuba nagikolako naye nagikolako katundu. Nkuleetedde lisiti y'abakulembeze bana bakyasinza okufugira emyaka emingi nga bafuga amawanga gaabwe, nga basinga obungi balimbalimba ensi nti bantu baabwe be babalonda, wabula nga kimanyiddwa nti bano si bantu be babalonda wabula bo be beesiba ku bantu. Ngenda kuwa abakulembeze abawererako ddala naye nga abasinga obungi ffe nga bwe ukimanyi nti ku lukalu lwa Afrika twamanyira n'ebyokuswala. Ffe tusinga obungi okubeera n'abakulembeze abafugidde amawanga gaffe nga bagakankabulidde amawanga emyaka mingi nnyo. Ngenda kukubulira buli omu n'emyaka gy'amaze ng'afuga eggwanga lye, ngenda kukubulira buli omu n'ebimu ku bizibu ebigenda maaso n'okuba nga bikaabya bannansi bakulembera akayirigombe, era nga kigambibwa okusinziira ku lipooti ez'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo nga kigambibwa nti bano boogenda okuwulira bengenda okukusomera abantu baabwe tebaagalangako yadde okubalaba mu buyinza bwe bali mugenda maaso n'okuba nga babeeramu, wabula nga bano bagenda maaso n'okuba nga babeekakaatikako era nga bengenda okuwa era sinjagala tutambuliremu. Nkugambye vidiyo eno mwaginsabye, mbadde nalekeraawo okukola content type bweti kubanga content eno amenya nnyo, yeetagamu okunoonyereza kungi nnyo, naye ate mwe bakama bange abambuuzizza ekintu kino ne ngamba nti bwe naafisaayo akadde njagenda maaso n'okuba nga mbikolako okunoonyereza, ngende maaso n'okuba nga mbigattagatta bino bye tusinga okuba nga ate tutegeera era bye twagala ennyo ogenda maaso n'okuba nga tugabana nammwe. Kakati wuliriza, bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole nga bukyalikirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Tugenda kutandika n'olukalu lwa Africa, ngenda kuwa paati ku paati era ngenda kuwa asingira ddala nkuwe addako nga bwe nkubulira n'emyaka gye balina. Bano ekyewuunyisa bonna basajja na bakazi bakadde era bano ekyewuunyisa amawanga gaabwe bageekakaatikako bwekakaatisi. Mulimu n'abakalayizibwa mbu bawangudde n'ebitundu nga 8, 7, 8 ku 10 mbu nga bawangula obululu bagenze maaso n'okuba nga bavuganyizibwa. Abamu ku bannansi be babadde baagala babeere nga babeera ba president kuliko Paulo Biya ow'eggwanga lya Cameroon yakalayira, Denis Sassou Nguesso ow'eggwanga lya Congo yakalayira, omukulu ow'eggwanga erya Uganda yakalayira n'abalala nga bogenda maaso n'okuba nga obawulira. Kigambibwa bano abakulembeze olukalala lw'engendo okuwa be bakyasinza okusipendingibwako ssente z'omuwi w'omusolo era nga balina budget ezigambibwa okuba nti ziri waggulu nnyo ng'ate bannansi be bafuga bagenda maaso n'okuba nga beeyaguza nkuta. Kigambibwa nti era bano abakulembeze singa bagenda maaso n'okuva mu buyinza bw'amawanga gaabwe, amawanga gayinza okutambulira ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu, amawanga gaabwe gayinza okukula ne gaba nga gagenda maaso n'okuba nga gakulaakulana newankubadde nga bangi ku bano bali ku lukalu lwa Africa, waliwo abali ku lukalu lwa Asia, waliwo abali ku lukalu olwa Bulaaya n'okwetoolola ensi yonna. Uganda eri emu ku ago era okusobola okutambulizaako ku lisiti, Paulo Biya yakutte ekisooka, Theodore Obianga Nguema Mbasogo n'akwata ekyokubiri, Denis Sassou Nguesso wakusatu, Jeno Yoweri Kaguta Museveni wakuna naddala wano ku lukalu olwa Africa. Okimanyi eggwanga erya Uganda kakati tuli mu kifo kyakuna ku mukulembeze ogenda maaso n'okuba nga alwa mu ntebe, tutandise okufaananako amawanga amalala ng'ate ne neighbor amanyiddwa nga Paulo Kagame Rutagambwa naye tali wala era ali ku mwanjo nga bwe njagala owulire lisiti yonna nga bwe njikuleetedde, wabula nga bulijjo ffe tusooka nga ne tujjawo akalango kano akalango katusobozesa ogenda maaso n'okuba nga ate tukuteekerateekera n'okutuusaako ekinonoggo n'ogenda maaso n'okuba nga obimanya. Katuve mu kalango nze gye mbikutemeretemere ogenda kutta nga z'obufumbo. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe. Njagadde eno ngikole olw'abo abadde baagala okumanya lisiti eno ate nga nange guno muvunaanyizibwa bwange guno mulimu twagwewa ogenda maaso n'okuba nga tubikutuusako. Abakulembeze bangi bafuza amawanga gaabwe awatali kwagala kuwaamu balala nga bo balowoozesa abantu nti be basinga okutegeera era be bokka abagenda maaso n'okuba nga bategeerera amawanga gaabwe okulaba nga be babeera ba pulezidenti. Kakati njagala kutwala mpola ogende maaso n'okuba nga otegeera owuwo agwawa kubanga kasa waliwo bangi abawulira olulimi
luno lwengenda maaso n'okubanga ate nkuweererezaamu naye ate nga nkimanyi si bannayuganda yadde eddakiika n'emu njagala kubanga nkutwala mpola nga bwe tugenda maaso n'okubanga ate tutambula. Eggwanga erimanyiddwa nga erya Uganda, eggwanga erya Cameroon, eggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda n'amawanga amalala gagambibwa okuba nti gali ku mwanjo nnyo ku bakulembeze bannakyemalira abataagala kuva mu ntebe nga bw'ogenda okuwulira olukalala lwengenda genda maaso n'okubanga bano bwobabuuzanga oba eno lisiti gye ndi mu kkuwa bw'obuuzanga bagambe eno okusinziira ku mukutu gwa Red Zone TV wuliriza bulungi. Omukulu oyo gw'olaba bamuyita Paulo Biya era nga Paulo Biya ono akulembera eggwanga erya Cameroon ku myaka gye 93 gy'alina egy'obukulu abulayo emyaka 7 asibe 10. Yatandika okufuga eggwanga lya Cameroon mwaka gwali gwa 1982 nga kitegeeza yakabafugira emyaka 40 yamaze nga afuga eggwanga erya Cameroon naye si yasinga ogenda kutya. Paul Biya ng'amannya ge mu bujjuvu ye Paul Barthelemy Biya Abi Muvondo akulembedde eggwanga erya Cameroon nkugambye emyaka 40 wabula nga ekyewunyisa mu ggwanga lya Cameroon waliyo obunyiivu bannansi bagamba si basanyufu n'eggwanga engeri omukulu ono gy'agenda maaso n'okubanga alikuwasaganyaamu. Paul Biya obalaba kujja wano naye nga jjukira ono yakamala okulayizibwa era omwaka oguwedde embeera yali mu ggwanga lya Cameroon teyali ya bulijjo oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu ono yagenda maaso n'okubanga yeesiba ku banne ng'era abakulembeze abalala bwe bagenze maaso n'okubanga babikola. Paul Biya atadde ku bannansi akaseera ak'akazigizigi emyaka 44 gyagenze maaso n'okubanga afuga. Bannansi balonda omukulembeze waabwe kigambibwa okuba nti akalulu ne bakabba wabula tebaakoma kubba kalulu ne bagenda maaso n'okubanga abamu baasibwa ng'era bw'obadde ng'obiraba mu mawanga agamu naye nga nnamba emu yaani Paul Biya akwata kyakubiri. Omukulu oyo gw'olaba gw'abadde agoberera era yansabye okukola vidiyo eno bamuyita Teodoro Obianga Nguema Mbasogo ono ng'akulembera eggwanga erya Equatorial Guinea alina emyaka egy'obukulu 84 yatandika okufuga eggwanga lya Equatorial Guinea mu mwaka gwa 1979. Kino kiba kitegeeza yakafugira eggwanga eryo eggwanga lya banne emyaka 47 gy'amaze mu buyinza wabula nga kigambibwa okuba nti mu ggwanga eryo obwavu buyitirivu nnyo n'obutenkana bwa Uganda bw'owulira oba bw'omanyiiko. Mu ggwanga lya Equatorial Guinea omukulu ono kigambibwa okuba nti yeegaggawazza yekka ne famire ye bagenda maaso n'okubanga babba eggwanga erya Equatorial Guinea ekireetedde bannansi ogenda maaso n'okubanga bamukyawa wabula mu dictatorial regimes zino bannansi bambi basanga akaseera akazibu ogenda maaso n'okubanga ate beerwanako okulaba nga balwanyisa obukulembeze bw'abakulu bano era kyovula nga babafutubbalako n'ogenda maaso n'okubanga babateeka mu mbeera enzibu ennyo. Kigambibwa okuba nti mu ggwanga lino amasannyalaze mabi nnyo nga bw'olaba bwe tuli mu ggwanga erya Uganda ne mu ggwanga lya Equatorial Guinea tulina amasannyalaze tugagaba mu mawanga ag'enjawulo naye amawanga ge tugabira amasannyalaze go ne gabeera nga tegavaako kyokka mu ggwanga erya Uganda amasannyalaze ne gaba nga gaakunoonya bunoonya. Kakati ne mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Equatorial Guinea bambi y'embeera gye bagenda mu maaso n'okubanga bafeesinga wansi w'obukulembeze bwa musajja mukulu w'emyaka 84 ng'era obuyinza bumazeemu emyaka 47 agenda maaso n'okubanga akankabula banne. Akwata ekyokubiri yakafugira emyaka 44 ye Paul Biya nga bwe nkugambye. Kakati mu namba 3 mulimu omusajja ono gwe njagala okubanga nkuwa. Omukulu ono amanyiddwa nga Denis Sosongweso akulembera eggwanga erya Republic of Congo. Jukira wano waliwo enjawulo, waliwo eggwanga lya DRC Democratic Republic of Congo ne wabaawo eggwanga erya Republic of Congo. Kakati eno DRC ekulembera Felix Tshisekedi Chilombo Antoine eyo ye Democratic Republic of Congo gye tulina naye ensalo mu bitundu bya Western Uganda. Kakati ate eggwanga lya Congo oba joyinza okuyita Congo Brazzaville ate yeri era eriranye amawanga nga Cameroon n'amawanga amalala saidi eyo. Denis Sosongweso akwata kifo kya kusatu mu bakulembeze abagenda maaso n'okubanga bafugira amawanga gaabwe ebbanga eddene era nga tebasuubira na kuva mu buyinza bo balinga abaazaalibwa okubeera nga bagenda kukulembera. Kigambibwa okuba nti omukulu ono Denis Sosongweso ku myaka gye 82 egy'obukulu yafuga eggwanga lya Congo kuva mu mwaka gwa 1979 paka mu mwaka gwa 1992 then n'akomawo nga wayise emyaka 5 n'addamu okubafuga okuva 97 kyoyinza okuyita Sosongweso 2 nga olaba Obote 1 n'Obote 2 era ng'ono emyaka 42 gy'amaze mu bukulembeze bw'eggwanga lya banne ng'agenda maaso n'okubanga alikankabula era njagala okutegeeza nti bannansi naye si bamativu gy'ali newankubadde nga naye yakamala ogenda maaso n'okubanga akuba ebirayiro n'okulowoozesa ensi nti ono omukulu eggwanga lye
ligenda maaso n'okuba nga limwagala. Ekyamazima Denis Sassou Nguesso si oyo ayagalibwa ennyo mu ggwanga erya Congo Brazzaville, wabula just mbeera yakwesiba ku bantu. Kakati awo tuvaawo ne tugenda maaso nkugambye ngenda kukutwala bamu ebifaananyi byabwe sibirina naye ate nga nina obbikuwa. Wuliriza. Ne tugenda mu ggwanga erya Uganda. Omukulu oyo gw'olaba akwata kifo kyakuna gwe yansabye akatambi kano. Mu kifo ekyokuna mulimu General Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa akankabudde eggwanga erya Uganda ku myaka gye 81 bwe bagamba egy'obukulu yakakankabula eggwanga erya Uganda emyaka 40 era nga yatandika okufuga eggwanga erya Uganda nga 25 omwezi ogwa January omwaka gwa 1986 era nga kigambibwa okuba kye bayita pushback from a highly urbanized younger population staging protests against rising living costs, new taxes. Uliriza. Bakimanyi bulungi nnyo era tukimanyi bulungi naawe njagala okitegeere ti mu ggwanga erya Uganda omusajja akankabula ensi wakati mu bannayuganda okugezaako okwerwanako eggwanga erijjudde abavubuka abasomye, eggwanga erijjudde abavubuka batakkiriza mu nfuga ye, eggwanga erijjudde abavubuka abazze nga bateekawo embeera y'okwerwanako wabula nga tebakkirizibwa, tebasobozesebwa kugenda maaso nga kubanga baresistinga. Naye nga kigambibwa kyeggwanga lyakulembera omukulu oyo lijjudde abavubuka era nga liggwanga erikyasinza obuto okwetolola ensi yonna nga bw'ozze ng'obiwulira era nga bw'obimanyi gwampuliriza. Wabula ekyewuunyisa omukulu tayagala kuva mu ntebe agamba nti wano wenfiira. Naye nga bannayuganda bangi kigambibwa okuba tibalabiddwangako emirundi mingi nnyo nga balaga obutali bumativu eri gavumenti ye era nga kigambibwa kyona okumala emyaka 4 bannayuganda abadde abeekakaatikako bwekakaatisi ng'era bw'oyinza okiwulira era nga bw'ozze nga okitegeera. Kakati bwe tuvaawo ne tugenda ku mukulembeze amanyiddwa nga Muswati, amanyiddwa nga Makosetive Dlamini Muswati akulembera eggwanga erya Eswatini. Si musajja mukulu nnyo ku myaka gye 58 kubanga yazaalibwa yatandika okufuga eggwanga lino mu mwaka gwa 1986 okufaananako n'owa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga kigambibwa mu ggwanga lino erya Eswatini, abatamanyi Eswatini ggwanga eryo lisangibwa eyo wansi mu maserengeta ga Africa era oyinza okugamba kiringa ekyalo oba eringa district ey'eggwanga lya South Africa. Nakugambye lisiti eno abasingako obungi b'Afirika eyaginsaba ennaggame yagiyita mu lukwakwayo kubanga eno ensonga yeetaaga okunoonyereza ennyo. Regular widespread pro-democracy civil uprisings demanding the dissolution of absolute royal powers and a fair distribution of national wealth. Nga bw'omanyi obwakabaka King Muswati ono ku myaka 40 gy'amaze ng'afuga afeesinga resistance ey'abantu naddala abavubuka abalwanirira enfuga ey'amateeka. Bo bagamba nti bakoye obwakabaka, bagamba nti tebaagala kubafuga mu mbeera eyo, baagala democratically elected president mu ggwanga lyabwe, eggwanga lyabwe lifuuke democratic nga teritambulira wansi wa famire ey'abano ba King Muswati ow'okusatu kubanga ne King Muswati ow'okuna asobola okujja n'ow'okutaano paka nga famire emu yeefuga. Bano bagamba tebakikkiriza era tebajja kukikkiriza. Bwe tuvaako awo mu kifo ekiddako mulimu omukulu amanyiddwa nga Isaias Afwerki ono ng'akulembera eggwanga lya Eritrea. Oba owangalira mu kibuga Kampala nkakasa olaba nnyo Abaeritrea nga bali mu ggwanga erya Uganda ne weebuuza lwaki tebagenda waabwe. Kikulaga Isaias Afwerki ono amaze ebbanga ng'afuga banne era ng'emyaka giri 33 gy'amaze ng'akankabula eggwanga erya Eritrea. Ku myaka 33 abadde afeesinga okwekalakasa okw'amaanyi okw'abavubuka naddala abali mu ggwanga erya Eritrea era ng'embeera egenda maaso mu Eritrea mbi nnyo etuuka n'okuwaliriza Abaeritrea abawerera ddala okubeera nga batambula ne bava mu ggwanga eryo ne bajja mu ggwanga erya Uganda n'amawanga amalala agaliraanyewo nga Kenya nga Ethiopia n'amawanga amalala bagende maaso n'okuba nga bafuna ku mirembe. Isaias Afwerki ku myaka gye 8 egy'obukulu we twogerera yatandika okufuga eggwanga lya Eritrea mu mwaka gwa 1993 agamba tata ntebe alina okusigala ng'abeerawo. Bwe tuva ku oyo waliwo omukulembeze ono naye akankabudde banne. Wuliriza. Eggwanga erya Lesotho waliyo omukulu bamuyita David Mahoto Berenge Seiso ono gwe bamanyi nga Lexi the Third. Bano nabo bakulemberwa bukulembeze bwa nsikirano emyaka giri 31 cumulative years. Ono bwe yakakulemberera eggwanga lye ku myaka 62 kitegeeza yatandika ayina emyaka nga 31 n'agenda maaso n'okuba nga abafuga era muganda wakati yakyagenda maaso n'okuba nga abafuga naye nga kigamba okuba nti public delusionment
over his lack of executive authority to stabilize the fracturing coalition governments or fix high poverty rates. Obwavu bweyongera mu ggwanga erya Lesotho. Era atamanyi ggwanga lino nakugambye nga bw'olaba eggwanga lya Eswatini erigenda maaso n'okubanga lisangibwa wali mu ggwanga lya South Africa, era ng'oyinza okulowooza nti lino eggwanga kitundutundu ku South Africa n'eggwanga lino nalyo bwe lityo bwe ligambibwa okuba nga nalyo bwe liri. Awo tetugenda kumulwako. Waliwo omukulembeze oyo gw'olaba amanyiddwa nga Ismail Omar Gwere, oyo afuga eggwanga erya Djibouti ku myaka gye 78 egy'obukulu. Yatandika okufuga eggwanga lino mwaka gwa 1999. Mwaka gwa 1999 kitegeeza yakabafugira emyaka 27. Deep economic frustration as locals criticize how lucrative foreign military base leases fail to generate employment and lower high daily living costs. Mu ggwanga lyakulembera, jukira twakuwa amawulire omukulu w'eggwanga lyakulembera lyeri kyasinze okubeera mu military bases ku lukalu lwa Africa. Buli ggwanga ku kwaga amawanga ga super power lirina military base mu ggwanga lya Djibouti. Liri strategically located. Awo we liri kigambibwa okuba nti amawanga gaagalawo nnyo. Era eggwanga lya Djibouti lihostinga military base y'eggwanga lya base ez'enjawulo ez'eggwanga lya America, bahostinga military base ez'enjawulo ez'eggwanga lya China, amawanga nga Bufalansa, Bungereza, Germany n'amawanga amalala gonna galina military bases mu ggwanga lya Djibouti. Era nga kigambibwa okuba ti bannansi baali balowooza kyoba olyawo bagenda kuba nga bafuna emirimu, bagenda kuba nga baganyulwamu n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Wabula kyewuunyisa okuba nga bambi bakyabonaabona era mbu bakompuleyininga nnyo, sinakindi abamu okuvaayo okwagala okwekalakaasa nga bagamba nti tetuyinza kukkiriza ggwanga lijjuddemu military base z'abazungu naye ate ng'emirimu tewali. Tuyinza obutakikkiriza, tuyinza obutakyagala. Era omukulu oyo amanyiddwa nga Ismail Omar Gwere ebintu tebimutambulira bulungi nnyo mu ggwanga lyakulembera erimanyiddwa nga erya Djibouti. Kakati naye we tumuvaako waliwo wano omukulembeze amanyiddwa nga Muhammad the Sixth. Ono amanyiddwa nga Sidi Muhammad Ben Al Hassan. Ono kabaka ow'eggwanga erya Morocco. Ku myaka gye 62 yatandika okufuga eggwanga lya Morocco nga kabaka mu gwa 1999 era nga naye emyaka giri 27 gye yakamala. Naye eggwanga lya Morocco okufaananako n'amawanga amalala agambibwa okuba nti naye afeesinga akaseera k'akazigizigi. Bannansi beekalakaasa nnyo nga bagamba nti obugagga bw'eggwanga bugabanibwa kumpi family emu. Public demonstrations regarding major regional wealth disparities and a steep rise in food inflation. Bano abakulembeze abataagala kuva mu buyinza balina character ze bafaanaganya. Kyowulira bakomplaining e Djibouti, kye bakomplaining e Swatini, kye bakomplaining mu mawanga nga Uganda, kye bakomplaining mu mawanga amalala gonna. Abantu kasita baba nga bafuga mu nfuga nga tebaagala kuva mu buyinza obw'amawanga ago. Oyo bwe tumuvaako ne tugenda ku musajja mukulu amanyiddwa nga Paulo Kagame Rutagambwa, abangi bamukazaako lya Pirato. Ono akulembera eggwanga lya Rwanda era nga naye alikulemberedde okuva mu mwaka gwa 2000 gy'emyaka 26 egijjudde ku myaka gye 68 yakakankabulira banne emyaka 26. Kitegeeza ku myaka gyalinga 42 awo we yatandikira okufuga. A highly restricted political landscape where citizens faced immense difficulty airing socio-economic grievances due to heavy monitoring of public speech. Mu ggwanga lya Rwanda Kagame lyakulembera lijjudde fugabbi nga munnansi tosobola na kubaako ky'oyogera kubikunyigiriza, tosobolera ddala na kubaako kye weemulugunya. Woopositingira ekintu ekikuba gavumenti ku social media ng'oli mu Kigali oba mu bibuga ebirala byonna ebisangibwa e Rwanda, oyinza okukifuuwa ng'okizza munda. Paulo Kagame agambye okuba nti y'omu ku ba modern dictators abalowooza nti bo tebalifa oba tebaliva mu buyinza. Abavubuka bangi mu ggwanga lya Rwanda tebalina mirimu nga kibawaliriza okuddukayo mu ggwanga lya Rwanda ne bagenda mu mawanga agabeetoolodde. Eggwanga ng'erya Uganda, eggwanga ng'erya Democratic Republic of Congo, amawanga nga Burundi, Tanzania, Kenya, nga kigambibwa nti Rwanda y'emu ku mawanga agasinza abanoonyi b'obubudamu. Rwanda y'emu ku mawanga agasinga bannansi baago nga bali mu kunoonya bubudamu mu mawanga amalala. Nti kati wano mu Uganda waliwo Abanyarwanda abali eyo mitwalo n'emitwalo. Bwekityo ne mu ggwanga lya Congo, bwekityo ne mu ggwanga lya Tanzania, bwekityo ne mu ggwanga lya Burundi. Era nga bano bo ekizibu kye balina era ekiboogezaako kwe kwagala okutuuka mu buli nsi ne baagala babeere bannannyiniyo.
bagale okugenda maaso n'okubanga ate bajijjanya bannansi ba indigenous be bagenze maaso n'okubanga basangawo. Kakati Kagame bwe tumuvaako butamwogerera bingi nnyo nakugambye lisiti nnene ngenda bakuwa ate tubeere nga tutambula. Waliwo omusajja mukulu akulembera eggwanga erya Togo amanyiddwa nga Faure Esozimna Gasingobe eyadema. Ono ku myaka 59 yakakulembera eggwanga lya Togo emyaka 21 ate ono alaga akyafuga kuba akyalina muto. Yakakankabula banne emyaka 21 okuva mu mwaka 2005 yali kuba naafuga. Public protests okwekalakasa and demands for electoral reforms by citizens tired of a single family rule that has controlled Togo since 1967. Ono si yasoose mu famire ye. Ono famire yaabwe ekulembedde eggwanga lya Togo era nga bannakyemalira obululu babubba bakola ebikolobero byonna ebya buli kika mu ggwanga lya Togo. Famire yaabwe efuze okuva mu mwaka gwa 1967 bakyakankabula tebaagala kuta ntebe mu ggwanga lya Togo balowooza lyabwe era tebaagala genda maaso nakubanga balivaamu abakulu bano boolaba. Ebifaananyi ebimu nakugambye bye nabasobodde kuleeta njagenda maaso n'okubanga nkunnyonnyola amannya gaabwe nabo be baani obeere ng'obategeera bulungi. Ne tugenda mu ggwanga erya Cote d'Ivoire abangi limmanyi nga Ivory Coast. Waliyo Alassane Dramane Ouattara mumujjukira bulungi nnyo oyo okuva mu mwaka gwa 2010 myaka kati giweze 16 ng'akankabula eggwanga lya banne. Alassane Ouattara ku myaka 84 egy'obukulu bagamba nti ongoing societal polarization and localized strikes driven by working class citizens protesting his breach of traditional term limits. Onazze akyusakyusa constitution y'eggwanga akyusakyusa agikwatakwatako ajjamu obuwakatirwa obuyinza okumulemesa ogenda maaso n'okubanga akoma okubeera pulezidenti waabwe agamba tajja kukomaawo. Waliwo Abdallah Fattah Said Hussein Kali El Al-Sisi akulembera eggwanga erya Egypt ku myaka 71 yatandika okufuga banne mu mwaka gwa 2014 gy'emyaka 12. Ono tanasaavinga kinene nnyo newankubadde nga bannansi mu ggwanga lya Egypt bagamba bamukooye era bwe gutyo bwe guline ku pulezidenti w'eggwanga erya Benin. Ono ku myaka 10 gye yakamala mu buyinza bw'eggwanga eryo yatandika okufuga mu mwaka gwa 2016 ku myaka gye 68 bamuta Patrice Gwiraume Ethanase Talon akulembera eggwanga erya Benin. Bannansi bagamba siba mativu newankubadde akyaliko. Adama Barrow akulembera eggwanga lya Gambia mumumanyi bulungi nnyo yabazze bagoberera. Tannafugira mingi myaka giri 9 naye myaka 46 mu egy'obukulu bannansi bagamba baagala demokrasi mu ggwanga lyabwe. Bwe tuvaako awo ne tugendako ku lukalu lwa Asia. Waliyo amawanga ku lukalu lwa Asia nga nalwo nago gagenda maaso n'okubanga gafugibwa mu mbeera kumpi y'emu n'ey'amawanga ga Afirika. Hassan Bolkiah. Ono Hassan Bolkiah mukulembeze wa ggwanga erimu erimanyiddwa nga erya Brunei. Mulimanyi eryo eggwanga lya Brunei bali eyo bamuyita Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muziaddin Wadahula ibn Maruhum Sultan Haji Omar Al Saifuddin Sadukur Kairi Wadien. Gano gonna amannya ge agamu gannemye n'okunnema. Ayina emyaka 79 egy'obukulu yakafugira eggwanga eryo emyaka 58 tuli ku lukalu lwa Asia era nga yatandika okufuga mu mwaka gwa 1967. Oyo yakafuga banne emyaka 58. Kati bwe tuvaako ne tugenda mu ggwanga balita Tajikistan. Eggwanga erya Tajikistan omukulu oyo gwolaba bamuyita Emomali Rahmon. Amannya ge origino bamuyita Emomali Sharipovich Rakhmonov. Afuga eggwanga balita Tajikistan emyaka 73 egy'obukulu yatandika okufuga mu mwaka gwa 1992. Eggwanga eryo afuze banne emyaka 34. Wabula ng'ebyenfuna mu ggwanga lya Tajikistan bigambibwa okuba nti biri mu mbeera mbi. Ye agambibwa okuba nti tayagala kumanya, yagamba ayagala kusigala nga pulezidenti tayagala kumanya. Mmwe mumanyi nakugambye badikiteeta bano bannakyemalira bano tebaagala genda maaso nakubanga bamanya era mmwe abagenda maaso n'okubanga mulaajana mulina kulwana bulwanyi okulaba nga bano mubasiguukulula mubajja mu buyinza bw'amawanga ago. Otherwise si beetegefu kuwuliriza nsonga yonna, si beetegefu kumanya oba bannansi munyigirizibwa oba enfuga gye babafugamu temugyagala. Ono akulembera eggwanga erya Tajikistan yagamba tayagala kumanya, eggwanga alitadde mu mbeera ey'akazigizigi naye bannansi bamugamba tukukooye, yagamba temumbuulira. Kati bwe tuva ku oyo waliwo ate ono afuga eggwanga erya Azerbaijan. Omukulu ono bamuyita Ilham Haidar Oguru Aliyev.
ku myaka gye 64 egy'obukulu yakafuga emyaka 23 kubanga yatandika mu mwaka gwa 2023 naye nga kigambibwa okuba civil rights groups and independent workers bazze beekalakasa emirundi mingi nnyo olwa nepotism, soaring housing costs, embeera y'okubeera nti embeera ya cost of living, standard of living, embeera gye babeeramu ya bbeeyi, sente nyingi z'ospendinga ogenda maaso n'okuba ng'obeerawo okugula obuguzi omugaati. Ojjukira eggwanga lya Zambia, bano si embeera gye balimu naye kigambibwa okuba nti bannansi si bamativu. Eggwanga lya Zimbabwe mu biseera bya Mugabe, bannansi mu ggwanga lino bagambibwa okuba nti nabo si bamativu n'obukulembeze bw'omukulu ono olw'ezimu ku mbeera ezaagala okwefaanaanyirizaako ku zaali mu ggwanga eryo. Kati bwe tuvaako awo ne tugenda mu ggwanga baliyita Cambodia, lirina omukulembeze oyo omusajja gw'olaba yakakankabula banne emyaka 22 era omukulu bamuyita Norodom Sihamoni. Akulembedde eggwanga lya Cambodia okumalira ddala emyaka nkugambye wagindaba 22. Yatandika okufuga mu mwaka gwali gwa 2024 bwe mbanga serabidde okusinziira ku information gye nnina. Ono kigambibwa okuba nti bannansi nakugambye buli gwe ngenda okusomera wano, bannansi mu nsi gyakulembera si bamativu yadde eddakiika n'emu n'engeri gye bagenda maaso n'okuba nga bakulemberamu abantu baabwe. Newankubadde ng'ekifaananyi kye bagezaako okusiigira ensi balaga nti abantu babaagala era bonna balina characters ezimu ezifaanagana, balagira ddala ensi nti bannansi be babalonda. Kakati omukulu oyo kigambibwa okuba nti naye afeesinga akaseera ak'akazigizigi. Kakati bwe tuvaako awo waliwo eggwanga erimanyiddwa ng'erya Palestine, lirina omukulu oyo amanyiddwa nga Muhammad Abbas. Ono Muhammad Abbas yakafuga emyaka 21. Yatandika okufuga mu mwaka gwa 2005. Alina emyaka 91 egy'obukulu. Naye kigambibwa okuba nti talina kye bayita domestic political legitimacy. Abantu bangi naddala mu ggwanga lyakulembera erya Palestine bagambibwa okuba nti si basanyufu n'enkwasaganya ye ey'ebintu, newankubadde ng'oba oliawo ekyokkola tebalina. Era amawanga mangi agagenze maaso n'okuba nga gafeesinga embeera eno ng'ono ye aliko akazitaata ak'eggwanga erya Isirayiri n'embeera y'olutalo egambibwa okuba nti bannansi kwe basinziira ogenda maaso n'okuba nga olutalo luno alina engeri gy'alulwanamu etasanyusa bannansi. Oyo naye tetugenda kumulwako, myaka giri 21 gyakankabulidde banne. Bwe tuvaako awo oyo omukulu gw'olaba bamuyita Jigme Kesari Namijero Wachaguchuku, akulembera eggwanga erya Bhutani. Eryo nalyo liri eyo abayindiyindi abo. Alina emyaka 46 egy'obukulu naye yakafugira ensi ye emyaka 20. Kitegeeza ku myaka 26 yali afuuse omukulembeze mu mwaka gwa 2006. Ono kigambibwa okuba agambibwa okuba nti yasinze okuteeka kye bayita brain drain mu ggwanga lye erya Bhutani lyagenda maaso n'okuba nga akulembera. Olw'ensonga bannansi abawalirizza ogenda maaso n'okuba nga badduka mu nsi yaabwe olw'embeera gy'abateekako, embeera y'ebyenfuna mu ggwanga lyabwe n'enfuga gyagenda maaso n'okuba nga abafugamu. Si bamativu, bagamba tebasobola kukkiriza, era bangi olw'okubeera nti tebasobola bakola bannayuganda basinga obungi kye bakola. Badduka mu ggwanga ne bagenda maaso n'okunoonyaako emirimu ewalala. Ekintu ekigambibwa okuba nti kyekireeta kye bayita brain drain. Buli amala okusoma ng'anoonya waayita agamba nti wano sijja kukolerawo, kaŋŋende mu mawanga amalala gye nnyinza okugenda maaso n'okuba nga nfuna obuweerero. Kakati ekyo kigambibwa okuba nti abantu bangi kibagobye mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Bhutan lyagenda maaso n'okubeera ng'ate akulembera gwa mpuliriza. Kakati bwe tuvaako awo ne tugenda ew'amafene, ssebo naye ali mu lisiti. Ono gw'olaba yakakulemberera emyaka 15, bamuyita Kim Jong-un, akulembera eggwanga erya North Korea, ng'ono famire yaabwe ekulemberedde ddala emyaka egiwerera ddala kumpi okuva eggwanga bwe lyatondebwawo, okuva kuba Kim tusanga Kim Jong-il. Kati ono Kim Jong-un emyaka 15 okuva mu 2011. Kati emyaka 15 gyawula 42 gy'ayina. Kyeza ayina emyaka nga 27. We yafuukira omukulembeze kye bayita deep seated hidden despair, even systematic chronic. Eggwanga erya North Korea, omukulu ono lyagenda maaso n'okuba nga akulembera bannansi si bamativu newankubadde oyinza obutakimanya. Kigambibwa okuba nti lino eggwanga kizibu nnyo n'okuwulira munnansi waalyo okuggyako ne bw'aba ali bweru waalyo tasobola kumala gafuguma yadde okwogera ku kintu kyonna ekiva mu ggwanga lye, kubanga kano akasajja kasobola okumunoonya. Katta muganda waako eyali omukulu gwe kaali keeralikirira nti oba oli awayinza okukatwalako entebe, oyo n'agenda maaso n'okuba nga attibwa. Famire eno egambibwa okuba nti efuze emyaka
egiwerera ddala ng'era abamu ku ba family members bagambye okuba nti batya n'akasajja kano kaganda kaabwe kubanga bakimanyi kaagala nnyo entebe kayinza obutakkiriza kugenda maaso na kubanga ate kabawaamu. Kakati nno ne bwe bandibadde tebaagala kigambibwa okuba nti akasajja ako katugumbuzi ebitagambika. Waliwo omukulu akulembera eggwanga erya China amanyiddwa nga Xi Jinping. Oyo ku myaka 72 oyo nno baamuwa ne life presidency. Agambibwa okuba nti eggwanga lya China agenda kulikulembera paka lwanaafa, taliiko kulonda, tewaliwo mbeera ki, baamuwa kye bayita life presidency mu ggwanga erya China. Agenda kufuga ekinaamujja mu ntebe kumala kufa, era bw'anaaba tannafa tewaliwo mbeera yonna egenda kubeera ng'emujja mu ntebe. Xi Jinping omukulu oyo agenda maaso n'okuba ng'afuga eggwanga erimu ku ago agakyasinza okubeera modernized ennyo ku myaka gye 72 yakafuga emyaka 14. Yatandika okufuga mwaka gwali gwa 2012 n'agenda maaso n'okuba ng'akwata entebe mu ggwanga erya China, era nga wenjogerera eggwanga eryo lyerimu ku ago agakyasinza okukulaakulanira ku speed ey'ekika ekya waggulu. Bwe tuvaako awo tugenda ku ggwanga baliyita Qatar. Eggwanga lino lifugibwa omukulu amanyiddwa nga Tamim bin Hamad Al Thani. Eggwanga lya Qatar ku myaka gye 46 yatandika okulikankabula mwaka gwa 2013 emyaka giri 13. Newankubadde nga naye Qatar oyinza obutabiwulira nnyo naye kigambibwa okuba nti naye embeera si nnyangu. Waliyo bannansi newankubadde tebalina we bafugumira abagambibwa okuba nti si basanyufu n'enfuga y'omukulu, era nga kigambibwa nti naye akaseera akamanyi afeesinga akaseera kakazigizigi oluvannyuma lw'okuba nti yafuuka pulezidenti w'eggwanga eryo ayimiro yafuuka omukulu oba kabaka bwe tuba tukigamba ow'eggwanga erya Qatar. Newankubadde nga ggwanga gagga kigambibwa okuba nti bannansi ennamba esinga tebalina bubeezi we boogerera kuba gwawangalira Qatar. Oyinza okuŋŋamba nti bamativu, si bamativu nga bw'olowooza. Bwe tuvaako awo sijja mmulwako, waliwo gwe bayita Recep Tayyip Erdogan. Ono akulembera eggwanga lya Turkey era nga myaka giri 12 sofa. Ku myaka gye 72 yatandika okufuga eggwanga eryo mwaka gwa 2014 naye nga yasooka kuba prime minister okuva mwaka gwa 2003. Wenjogerera nga naye afeesinga akaseera kakazigizigi mu ggwanga erya Turkey. Yagenda maaso n'okuba nga akulembera wenjogerera olunaku olwaleero nga naye ebintu tebimutambulira bulungi nnyo nga bwe yandyagadde okugenda maaso n'okuba nga ate bimutambulira. Lisiti nnene ekyali nnene nnyo naye yansabye akatambi kano teyaŋŋambye nti ayagala bingi bwe bityo, njagenda maaso n'okuba nga nkuwa. Waliwo gwe bayita Narendra Damodar Modi akulembera eggwanga erya India myaka giri 12. Waliwo Salman bin Abdulaziz Al Saud akulembera eggwanga erya Saudi Arabia myaka giri 11, ayina emyaka 9 egy'obukulu. Waliwo gwe bayita Shavkat Miromonovic Mirziyoyev akulembera eggwanga erya Uzbekistan emyaka 48, yakakulemberera emyaka 10. Ku lukalu lwa Bulaaya nako kuliko abakulu abagenze maaso n'okuba nga bafuga eggwanga oba amawanga gaabwe. Abantu abasinga muyinza okulowooza nti ku Bulaaya ko munnange bo balina demokrasi, munnange bo batuukiriza bagoberera amateeka awo nga bw'obalaba bagateeka mu mawanga amalala. Ssebo nayo balinayo baddikiteeta ate abaweerera ddala nga bwe ngendo bakuwa kubanga nalwo badde nkooye naye nago kanga kuweeko. Ogende maaso n'okuba nga ogategeera kubanga wambuuziza tewandese tewaŋŋambye wawe enkoma. Kakati omukulu oyo gw'olaba ali ku mukulukalu lwa Bulaaya akulembera eggwanga baliyita Sweden. Omukulu oyo bamuyita Carl Ninth Gustaf, ayina emyaka 8 egy'obukulu. Yakafuga eggwanga lya Sweden emyaka giri 53 gy'amaze ng'afuga eggwanga eryo, era naye tavaawo. Naye nga bano bali mu format ey'obwakabaka, era nga bali mu format y'obwakabaka ndowooza bo ensonga esobola okuba nga etegeerekeka, osobola okitegeera nti bo munnange buba bwansikirano. Newankubadde nga waliyo n'abafuga obufuzi nga si bwakabaka naye nga nabwo baabutaddewo mu mbeera ya nsikirano kati ng'owa China. Owa China naye embeera gy'ayagala okankabuliramu banne ayagala ebeere nga yansikirano, kwegamba ajja kumala kufa alyoka agende mu maaso n'okuba nga ata entebe eyo, otherwise si mwetevu kugenda mu maaso nakubanga obukulembeze abuta oyo. Kakati wuliriza oyo bwe tumuvaako emyaka 53 gy'amaze ng'afuga. Waliwo Hans Adam II amannya g'olugino ye amannya g'olugino ye Johannes Ferdinand Alois Joseph Maria Marco Daviano Pius von Udo Liechtenstein akulembera eggwanga lya Liechtenstein. Ayina emyaka 81 egy'obukulu, era emyaka egyo 81 egy'obukulu akulembedde banne emyaka 37 okuva mu gwa 1989 bw'amaze okubeera ng'akulembera banne eggwanga baliyita Liechtenstein.
paka nakati tayagala kuva mu buyinza obw'eggwanga eryo. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Harald owokutaano akulembera eggwanga lya Norway ku myaka gye 89 yakakulemberera emyaka 35. Waliwo Alexandra Grigorievich Lukashenko abasinga obungi mumumanyi ono Lukashenko mbaddeko naye wano bamuyita Alexander Grigorievich Lukashenko akulembera eggwanga lya Belarus era ngono y'omu ku badikiteeta abali ku lukalo lwa Bulaya batagambwako. Era obadde ng'owulira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olumu yayogerako ku musajja ono ng'akunya abasajja abazungu ababuuza akana n'akataano abagamba muyina dikiteeta gwe mutanyega olw'okuba ye wa lukalo lwa Bulaaya amanyiddwa nga Lukashenko ye nga kwegamba ye nga dikiteeta ono no ng'agamba dikiteeta ono ye nga munyigiriza kati ate muyina gwe mubiibiita ye General Kaguta Museveni wa Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu awuliddwako emirundi mingi nnyo ng'abateeka ku nninga. Kati Lukashenko gozze ng'owulira ng'ayogerako y'oyo. Omukulu oyo Alexander Lukashenko alina emyaka 71. Yatandika okufuga eggwanga lya Belarus mu mwaka gwa 1994. Era mu myaka egyo egya 1994 kitegeeza yawulako emyaka 32 kweje emyaka gy'ayina otegere yatandika okufuga ng'ayina emyaka emeka. Tava mu ntebe bannansi bamativu naye amawanga ago gagambibwa okuba nti gamutaddeko akazito ke batannateeka ku mukulembeze yenna. Kyokka ekyewuunyisa abamu ku bakulembeze abalala tebateekebwako mbeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye yoyo omusajja gw'amaze ebbanga ng'ayogerako era ng'ategeeza abazungu nti ne General Kaguta Museveni lwaki ye mu mubiibiita olw'okuba Lukashenko ali ku Bulaaya nti ali ku Bulaaya kuno nammwe yensonga lwaki mumuteekako embeera nga bwe muteeka embeera ku Lukashenko yembeera gye muba muteeka ku General Kaguta Museveni wa Uganda. Kakati waliwo omukulu oyo kalintalo Vladimir Vladimirovich Putin akulembera eggwanga erya Russia alina emyaka 73 afugidde emyaka 27 yatandika mu 1999 newankubadde waliwo awo Rasima Putin 1 Putin 2 ebyo tujja bigendamu. Waliwo gwe bayita Henry Albert Gabriel Felix Marie Guiraume ono akulembera eggwanga erya Luxembourg Grand Duke of Luxembourg ku myaka 71 yatandika mu 2000 emyaka giri 26. Waliwo Joan Enrique Vives 1 Sisira akulembera eggwanga erya Andorra emyaka giri 76 yatandika mu 23 kitegeeza yakabafugira emyaka giri nga 23 nkutwala mpola nga mmaliriza obeere ng'otegeera bulungi nnyo. Waliwo gwe bayita Albert II Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi akulembera eggwanga erya Monaco myaka 68 yatandika okufuga mu 25 emyaka giri 21 gye yakakulemberera banne. Victor Mihale Orbán eggwanga erya Hungary ku myaka 63 yakafuga emyaka 16 era yatandika mu mwaka gwa 2010. Waliwo gwe bayita Michael Daniel Hingis akulembera eggwanga erya Ireland emyaka 15 gye yakafuga ku myaka gye 85 yatandika nga wa myaka 7 yatandika mu mwaka gwali gwa 2011 we yagenda maaso n'okubanga afuuka omukulembeze ow'eggwanga eryo. Kakati wuliriza nga mmaliriza. Waliwo gwe bayita William Alexander Klaus George Ferdinand akulembera eggwanga erya Netherlands ono ku myaka gye 59 yatandika mu 2013 gye myaka 13. Waliwo gwe bayita Philippe Leopold Louis Marie ggwanga lya Belgium omwaka gwa 2013 emyaka giri 13 ku gijje gy'alina egy'obukulu giri 66. Kuliko Papa Francis naye bamunteereddewo era bamumpadde mukuwe George Mario Baglio owa Vatican ku myaka 89 emyaka naye gyali 13. Kuliko n'abalala ab'enjawulo beweetaaga ogenda maaso n'okubanga omanya lisiti eno yagadde nkuweeka ebyo kubanga byebyo munnaayi byogenze maaso n'okubanga onsaba naye nga focus esinga ebadde ku bakulembeze bano aba Africa abagenda maaso n'okubanga tebaagala kuta ntebe abagenda maaso n'okubanga baagala okufuga amawanga gaabwe paka kugafiirako bangi ndowooza focus yo we yabadde esinga okuba nange n'ensalawo ngende nga nyongerako ko n'ebirala nabyo ogende maaso n'okuba ng'obimanya kubanga ne ku lukalu lwa Bulaaya ne ku lukalu lwa Asia nayo munnange waliyo bannakyemalira waliyo baddikiteeta basita ntebe nga tebaagala kuva mu buyinza bw'amawanga gaabwe nabo njagadde nkuyiseemu lukwakwayo. Programu zino twaladde nga tuzikola naye nga tuzikola kwegamba tuzikola mu bujjuvu nga ziba mpanvu newankubadde nga zitwalamuko ku budde yensonga lwaki tubadde atugiyitamu lukwakwayo. Mpozi nga mmaliriza nyongera obbategeeza okusubscribinga ku channel yaffe eyo eya Red Zone 2
bulu backup channel yaffe bwe batonaba kubanga ogisubscribingako channel ejja tuyambako mu ngeri emu oba endala nga channel yaffe eno egenze maaso n'okubanga efuna kubanga kugambye ennaku zino tufuna warning ez'okumukumu warning ezo zituleeka mu mbeera ey'okubeera nga tulina okubeerawo ne backup channels okusobola okubanga singa channel eba ejjiddwako oba nga waliwo ekizibu ekizze tusobola okusigala nga tugenda mu maaso n'okubanga tukuweereza. So atanaba kubanga ogisubscribingako ngitadde awo wansi mu kigambo ekiri mu bbulu mu description ya video eno ojja kugenda mu maaso n'okubanga ate ogisangako wano wenjagala okubanga mbaleka tusobole okubanga tuwuliziganya ate mu updates ezijja okubanga ziddako. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo agwa abaddeko tubeere nga tujja n'obubaka obwo. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.